Abasomesa abawangalira mu bitundu by'ebulenga bawanjagidde gavumenti okuvaayo badduukirire n'ebyokulya kubanga bukyanga bawummuzibwa ku masomero tebafunanga kudduukirirwa kwonna so nga n'abamu bawummuzibwa nga tebannasasulwa. Let him favor us. Why can't he favor us? Even students, we're students like senior 4, P7, okay, candidates, they are going to fail. Abamu be tukyaliddeko olunaku olwaleero bagamba nti abaana baabwe mu kiseera kino basiibirira bikajjo wamu n'amapeera nga n'abamu basulirira nnyaanya kyokka nga ne gye bazijja mu kiseera kino baagobeddwayo. Ngonta tulina na mmere tetulya n'obeera mutwalo osobola ogamba nti ndi mutwalo ngende ndi wali ekiwogo okiwulira ngende menyewa newe tuletuuka mmenya kati kino osulirirako kati tulye eŋŋaane buli aŋŋaanyi tekiraba wamma tunaalya eŋŋaana buli eŋŋaanyi n'olwekyo abaana bano balaba balya bupeera ne babeerawo mpolampola n'olwekyo tusaba Bannayuganda bawulire pulezidenti awulire ensi eno nti eri mu buzibu. Tusibiira kedo na mapeera naye ne bannyini byo gye tulijja baabitugobyeko nabo balina abaana. Wakati mu nnaku ennyingi bagamba nti bo ng'abasomesa be bamu ku baasooka okuwummuzibwa ku mirimu kyokka nga baali tebannasasulwa nga kati we bituuse bandifa enjala olw'ensonga nti tebakyalina kyakulya. How are we surviving yet we are home? They can give us the balance here. Even at school they never gave us balance. That one they never favored us with that. We are not getting nothing we are getting. Our parents had paid the member fees for 3 months. Posh at school. Bagamba nti ekisinza okubasobera ye gavumenti okuvaayo n'essuubiza okudduukirira abakola emmere ya leero kyokka nga bagamba nti mu ggombolola ya Mumyuka Wakiso mwe bawangaalira tebalabanga ku mmere yonna egabibwa. Gavumenti erinda tudde oba tufe enjala kuba tetukyalina kye tulya tukeera kutuula kwebaka bwebasi n'olwozuukuka n'oddawo enjala n'ekuluma kugana n'obutuna tobitegeera na kubitegeera. Tuzaako kubba bubbi lwayo enjala etuluma. Mu kitundu kye kimu abagoba ba bodaboda wamu n'aba takisi kw'ossa n'abo abakola emirimu emirala nabo ge bakaaba ge bakomba nga bano bakukkulumidde gavumenti olw'okulwawo okubawa emmere mu kitundu kino ekiviiriddeko abantu abamu okufiira mu mayumba. Ninga akawunga ko tekatuukako omukulembeze twandibusabye bannange enjala tuyinza gigumiikiriza bino ebyana tuyinza obigumiikiriza naye enjala tetusobola kukola ki kugigumiikiriza kujjako nga atugamba nti waliwo ne vayirasi y'enjala kati tugirinde yakututta. Abaana basobola okugiteeka ku mapoliisi abamu mu ssebo Mr. Semugi basobola okugimukwasa Wakiso naye n'asobola okugitugabira. Bw'oba muganye muntu si kyennoomu mu biwe Semugi eri Wakiso asobola okulabika nga abitambuza eno tusobola okufunamu ekyokulya. Ng'ekyemmere okitadde ku bbali bano beekokkola ne balandiroodi abatandise okubagoba mu mayumba olw'okuba tebannabasasula so nga gavumenti yavaayo n'eweera bannannyini mayumba okugoba abapangisa mu mayumba. Tewali mmere n'ebyensula nabyo si biki. Kati omuntu pressure, ne pressure y'ennyumba, ne pressure y'omulimu, pressure ya family nga talina kyakiriisa. Bo obutabanguko mu maka be baana baliyo mu kitundu kino olw'abasajja okubula bye bakola so nga balina okubezaawo amaka gaabwe ekiviiriddeko okubeera nga batabuka buli kiseera. Tukokaaba na kutandika kutaasa misango bwana obulabi bw'obusiibira bikajjo na mapeera. Tulina ekyokuddako emisujja gitutta pulesa atutta abeebiwuka babyutta tolina woyita gw'obulabi obwana busiibira bikajjo tumanyi ekyo ekyokuzaako buli lunaku batugamba nti kaakulwa 5 kaakulwa 6 tuli mu mwezi neke walinawo akatono konna kakuweddeko ayali agenda mu katale tokyagenda gwayali agenda mu tawuni tikomala okusalinkiriza bagambye komaawo kati weebuuza ffe tukole tutya. Bwe tutuukiridde ssentebe w'eggombolola ya Mumyuka Wakiso nga ye Ssemujju Felix yeebazizza gavumenti olw'okuvaayo n'enkola etaasa obulamu bw'abantu wabula ng'ono agisabye okuvaayo mu bwangu edduukirira abantu b'omu kitundu kye kubanga bangi bali mu mbeera mbi ddala. Mu ngeri y'emu ono asabye abantu okuba abagumiikiriza kubanga emmere yakubatuukako mu ssabbiiti ejja era n'abasaba okugoberera ebiragiro ebyassibwa abasawo wamu ne gavumenti kiyambe okusigala nga balamu. Ejja kuba etuuka mu kino gye tutandise olwaleero katusuubire ddala nti bwe kityo bwe kinaaba era tuli beetegefu okusaasaanya emmere eyo naye era nga tusooka n'abo abali mu mbeera embi eriwo. Nsaba abantu baffe bongere okugumamu n'alina kaakyalina mu nnyumba yambeko kwoyo atalina. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.